You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Abasekyuliko bano bagenda ne beekobaana ku mulimu ne balyoka beefuulira bakama baabwe be bakuuma kati nga ku petrol stations ezimu, sport betting companies, factory ez'enjawulo, amaka ag'enjawulo ge bawa obukuumi. Jjojjo wano Nateete wano abasekyuliko bagenda ne basuula emisanvu mu kkubo ne batandika okunyaga abantu. So ebikolwa bino neeyisa eno ensiiwuufu eviiriddeko abakozesa abasekyuliko bano okufuna obukuumi, okukosebwa mu bulamu bwabwe n'okufiirwa ebintu byabwe olw'empisa ensiiwuufu eziva mu basekyuliko oba private security guards. Era n'okwongera ku kino nga mulimu n'obulagajjavu olw'obutafuna kutendekebwa kulungi, ng'olaba nti enkwata n'enkuuma y'emmundu abasekyuliko oba aba private security engeri gye bakozesa, engeri gye batambula, ng'olaba nti mulagajjavu, emmundu agitunuza eno wansi, essaawa yonna basobola okugimunyakulako, nga yenna olaba nti tali bulindaala mu kukuuma emmundu. Abalala batambula mu kibuga nga basaalimbira mu bifo, emmundu tannabaggizzaayo ku mulimu. Mulimu abatambulira ku boodabooda. Ababoodabooda abamu balina emitima emibi egy'okwagala okubba emmundu, mwebali aboonoona omulimu ogwo. So n'olaba nga abasekyuliko 2 3 batudde ku booda, emmundu erengejja, oli asobola okuginyakula nga bali ku pikipiki, n'olaba nti kintu kya bulabe. So kyovudde olaba mu bino byonna ekitongole ekya poliisi ekikulira ebikwekweto ebyekya operations kivuddeyo n'amakubo agawerako ag'okukangavvula n'okulaba nga gateeka mu nkola ebyo ebisobola okunyweza enkuuma y'emmundu eri mu mikono gy'abasekyuliko.